Kubatenga uliriza olwe kubatenga otumbude ye mwana mola go bayita Choosen Becky gwe twasobola kubatenga tukuza mpola mpola nasobola kubatenga ekintu yakikwata paka bannafa aba Nick Products basobola kubatewa mukwasiza ensonga zonna nenga Nick Products tena ajja kubatenga mutegeera waliwo omukulu yali asobola kubate ya promoting go bayita Roni obo mukubi webifaananyi oyo asobodde okubatenga afuusa akayinja mu ngata akadde kano lwembeera asobodde okubatenga akomezaawo ebibuuzo ebyali ebikadde mu mbeera etanyuma wadde n'akamu oyinza okwebuuza omusajja omukulu emboozi eno gikomezaawo lwaki banyumiza emboozi eno nga nennyamira olw'embeera nti omukulu ono Roni alina kye yali atutuusiza nga ffe nze ne matiti ebifaananyi bye bimulaba ku Facebook akadde kano ebiraga nga Choosen Becky alina omukogo bayita Roni obadde okimanyi nti omukulu ono Roni yali yeegasse n'omukogo bayita Rogers Kijambo obudde obwo nga bali mu management y'omugulu Daudi Lutalo nga baagala okusiba matiti n'abanike olw'embeera nti ebifaananyi twabiteeka ku Facebook nga bagamba nti twali tulinyirira eddembe lya Choosen Becky akadde kano omukulu ono gwe bayita Roni yasobodde okubaate yabiweereza bannamawulire asobole okubaate nga asaanyaawo oba yonoona erinnya ly'omukyala gwe bayita Choosen Becky kale tukkiriza nti wamuzaalamu omwana mu mbeera etaali nnyangu kuba bwe tuba tetwerabidde bulungi omwana ayinza okuba yazaalira myaka 17 naawe oli mu nsobi akadde kano n'omukulu n'asobodde okubaate ng'agamba nti agenda mu kkooti okubaate ng'aloopa Choosen Becky ne famire yonna okuba nti bagaanye okuba tebamuwa omukisa okulaba ku mwana gwe yazaala mu Choosen Becky ojja kumpa ku ndowooza y'omukulu ono akadde kano ge gali ku Facebook oyinza okuloonya ebifaananyi akadde kano ebitambula Choosen Becky ng'alina omukulu ono Roni nsobodde okubaate nga ngezaako okumukubira essimu n'agaana okuba essimu okukwata essimu naye nga amaloboozi nyina ge nasobola okubaate nga amufunako n'antegeeza Choosen Becky tamwinaako buzibu era bakolagana n'omwana agendayo n'amulaba akadde kano ate yeekyusizza nawe ogamba nti omusajja ono bino ebibuuzo abakyale batera okubibeera mu akadde kano Roni omusajja omukulu wadde Choosen Becky wamuzaalamu kale twakkiriza wakozesa obunafu bwo n'osobola okubaate nga omulimu gwali okola nga manager n'omuzaalamu omwana eyo n'abigumira byonna n'agenda n'ayiya obulamu obupya akadde kano omukulu Roni lwaki toswalako abasajja otuswazizza mu mbeera eno wadde bagamba nti okulina n'omugagga atagaba olina n'omuti oguvaako empumbu akadde kano omukulu gwe bayita Roni agamba nti Choosen Becky ebbanga lyabadde naye tamuwaddeyo kasente ne mukulu Roni olimba ne kamera gy'olina ekwasa ebifaananyi Choosen Becky yagigulira buli mawulire gonna agabadde gagwawo aga Choosen Becky nga yagatuwa naye omusajja ono abadde atya ne mukulu Roni tubadde tukusaba embeera wali badde okakkanya embeera nga bwetambudde akadde kano omukyala gwe bayita Choosen Becky yakakubawo baby boy we ne bbaawo gwe bayita Dictator Mary olw'embeera nti omukulu ono yamanya nti embeera oba tejja kutambula bulungi kwe kunoonya obulamu obujja Choosen Becky mumukubye emisumaali mingi nnyo naye akadde kano twali badde tumusiima olw'embeera gyesobola okuba ate ng'akola yakuzaalira omwana kkiriza osiime wuno omukulu Roni yabiŋŋamba waliwo emboozi gye namufunako anti Roni togwa tewali kusaasira kati wuno omukulu nayogera naye ng'atugamba Choosen Becky tamwinaako buzibu yali yakazaala gwali mwezi nga gwakutaano namukubira Roni waba wakanya ebigambo bino nze mbiina mu akayivuzi zange waba se yabyogera yagamba Choosen Becky tamwinaako buzibu akadde kano aweerezza ebifaananyi ba bloga bonna ba Facebook neffe ssebo yali asiba matiti nga yagala musiba bazijja na wano nga baagala okubaate nga bamusiba omukulu ono gwe bayita Roni akadde kano abiweereza ba bloga bonna abali ku Facebook kyova olaba nti bye bitambula akadde kano musajja wattu oswadde nnyo oswadde Choosen Becky yalinnya era yakwerabira wuuno omusajja abiŋŋamba omuyozaayoza ne mugamba akulikire ddala omwana kubanga munawo kuzaala kiba kitegeeza nti okuze era oba oteekeddwa n'okufuna akawanga k'eggwanga oba muntu mukulu oba ozimba eggwanga ery'enkya nanti naawe gwe taate yasooka e Masaka kituufu oba kituufu naye kaakati era ntangaaza abantu obudde bankubira ennyo amasimu bankulisa omwana kituufu omwana aba wange kubamba taata we naye ng'ate omwana wange mukulu kakati bakubira nnyo amasimu ng'ate ago amasimu andibabudde bagakubira muntu mulala nnyo atalinze kati omwana gwe wazaala ali myaka ng'emeka omwana wange mukulu ali myaka ng'emeka okutwalizibwamu bubala music omuwala gy'amaze mu music gy'emyaka gyalina omwana akulidde ddala akuze batugamba ate gwe wayokana ne Choosen Becky n'omwana tokyamulaba wadde kituufu oba nkwatagana
era ensonga nkwatagana naye buli kimu kitambula bulungi naye jasi embeera gye twesonyiwa naye nga nkolagana naye ng'omu. Ate amawulire gabadde gatambula nti bakugamba togeza n'oddamu okulinnyamba Choosen Becky okulaba ku mwana wo gwe wazaala? Teryasobola kyogera ezo management ezajja zibaawo ze zaakola ebyo naye ate ebiseera ebisinga saalabikira nnyo mu mawulire kubanga bakimanya kye bakola bakikola kufuna boona ate wamala okufuna ne baddekoleza bigambo by'abantu olina buyinza kyosooka okunga n'olaba omwana wange nga ateze okukwasaganya muziki kitegeera biba bigambo bugambo naye nga ng'oli mwagaliza era muyozayoza bw'omu n'omulenzi gw'alina siralina afutabulya. Ekitegeeza gwe wali wayawukana dda ne Choosen Becky wagenda e Kampala n'akugoba oba gwe wamugoba? Teri yagoba munne ekyo kiri mu nteeseganya masekati gange naye tekirinaako buzibu tetukirinaako buzibu ffembirire. Ekitegeeza bwadde ne Masaka ayinza okusula ewuwo ate ng'omukyala mufumbo atina uganda wange omukyala akwatagana nange nga taata w'omwana kikwatagana mu bizinensi nyingi so sibyalaavu kakati ate ekyaffe tuba twagiggalawo. Ne wamupromotinga yakusiimako kuba wabeera ku TV siraba nko ng'akusiima nti waliwo omukulu Loni nti yannyimirizaawo okuva e Masaka? Ayinza okuba nga talaga ku TV naye nze bwe nali nkola ebintu ebiseera ebisinga nabikola kuba Katonda nze saagala nnyo kundabisa. Aya basi ye mukulu oyo gwe bayita Loni kanveeko mbulankati ninyogera kumpa ku ndowoozayo omukyala oba omukyawa akadde kan lwaki omulemerako ssebo oba oyagala ku ssente Choosen Becky akuwe ssente obiveeko byonna amaloboozi gonna ffe twagamanya dda. Choosen Becky wamuzaalamu omwana agenze e Kampala ateera okomyawo emboozi enkadde nze kye neewuunya okuleeta ebifaananyi nabiweereza ba buloga ate matiti we yabireeta omwaka oluli we yabireeta baali baagala kumusiba ne weebuuza omukulu Loni ki kyayagala. Sinnazikiza kamalemu kati embeera nga busooda okuba ate ng'etambula omukulu ono wano Choosen Becky yali atunyumiza ku mboozi eno. Bannange olubuto ekisooka abantu kye balina omumanya omukyala yenna ekituyisa abakyala kuba kuzaala so si kibi singa omukyala aba afunye olubuto ffenna wadde tuyimba naye era buli muyimbi aggukira mu bufumbo talenti yaffe eno telastinga forever Katonda agikuwa gifunemu odde mu bufumbo so muyimbi naye abako ne personal life bw'onaakwasaganya music yekka n'oleka personal life ojja tuuka ekiseera nga ate weegomba okudda emabega nga tukyasobola ng'otuuse mu menopause n'ekirala olubuto olukula ludda mu maaso. Aya basi wonna w'osinzira okuba ate ng'owuliriza buli kuba ate ng'otumbudde ensonga zonna nkuleetedde emboozi eno olw'embeera nti omukulu ono bayinza nga Choosen Becky ayinza okuba Choosen Becky alina obunafu bwe ng'omuntu yenna alina obuzibu bwe naye ensonga ze waliwo ensonga zabadde atambuza ne Kasimu yasobola okuba ate nga promotinga okuva e Masaka paka eri tekyali kyalubeerera nti alina kubeera naawe mu mbeera nga asobola okuba ate ng'etambula ne Kasimu bamulekawo mu mbeera eyo n'akadde kano omukulu gwe bayita Loni wasooka n'omumanaginga olw'embeera nti yali mwana muto ku myaka 17 bwe mbaseerabidde wamufunisa olubuto yali mu senior 4 yali ku St Gerard senior 12 yasookera oba ku St Anthony senior 4 ng'ayingidde St Gerard kale mukulu Loni bw'oba omutwala mu kooti omwana Choosen Becky nti omwana baganye okumukulaga ate naawe era wamuzaala era myaka gyali 17 kati akadde mpaku ndowoozayo ne lwaki abasajja tweswaza nnyo olw'embeera eno. Nze kisinga okunnuma omukulu Loni ono yennyini yali ayagala kusiba matiti ng'agamba nti bateekayo ebintu ate byagala bitatanya bulandi y'omwana ate akadde kana ate yatatanya bulandi ya Choosen Becky wadde buli omu ayina ensobi ze zeyasobola okuba ate ng'akola naye mukulu Loni amutegezaaka ne kamera gy'alina Choosen Becky yagimuguza kati akadde kano kikyayagala wamuzaalamu omwana era omwana sompe ndowoozayo ndi ttiimu Choosen Becky olunaku olwayo kubanga ono mukulu Loni kyakoze ate ebifaananyi n'abiweereza ba buloga ssebo abandike yali kuweereza ssebo amannya mbeera bigwebipitira ensi kakati oyo omukulu Loni alabika anoonya mawulire teri kirala tewali agenda muwa mawulire tewali ajjagga muwalo abalike ssebo
Wewe tueleza mwana weka. Sebo. Nze ticha makevu bezi singine uko kata kunya. Aha. Oyoloni musajja mufunye nnyo. Aya basi. Sebo. Abani. Amambulira. Beba yukueleza tata. Sebo. Aha. Ore ayagala bwagazi sente nawe. Amma yagala sente embera ya covid. Sebo. So mpendo wozayo. Omukyala yakuleka yakukyawo. Nafuna omwami omulala yazadde baby boy. Ate akadde kano omulemerako. Aha. Hello? Enyabo. Aha. Omusajja yeesonga omukazi. Aya basi. Sebo. Hello. Hello. Nganko kawesi gambo cyana mukaka. Soko somesa omusajja oyo atuswaziza. Omusajja oyo atuswaziza nnyo mani mwe aba yakukyawo omweso nyowa. Oleme ne sente amuwanno. Sebo. Abani. Wako salimu angambe nti anoonya mawulire. Ani agenda ogimuwa platform. Ne mukuloni walimba nnyo. Sebo yajja na wano ng'agamba nti baagala kusiba matiti olw'ebifaananyi ebyo mulaba akadde kano ebitambula. Kati akadde kano yabibaweereza. Katuyingire firimu omusajja waffe wa Black Panther wetugenda okuba ate nga tuyingira nakutegeeza movie Monday movie experience gye turimo olunaku olwa ne mukululoni kampeeyo omulala amaalo. Abani. Sebo. 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 Aya